Ssaawa zigenza okuwera 2 ez'okumakya ng'ab'enzikiza y'ekikatoliki bagobye edda ku kasozi Lubaga okwetaba mu kusaba kw'okutambuza kkubo ly'omusaalaba. Omukolo guno gukulembeddwa mu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere wakati mu nnyimba ez'okwewunga eri omutonzi. Bano batindiza olugendo okutuuka ku kisaawe kya Old Kampala bannaddiini abalala we bakung'aanidde mu kibiina kyabwe ekibataba ki Uganda Joint Christian Council. Okusaba kuno kukulembeddwa mu Ssaabalabirizi w'Ekkanisa ya Uganda Dr. Kazimba Mugalu. Era n'okwebaza abayimbi bano abatukozeeyo obulungi. Kazimba asabye gavumenti okuyimbula abasibe batalina musango ng'ekirabo eky'amazuukira. During the time of Holy Week, Mu kiseera kino nga tujjukira amazuukira ga Yesu. they release some prisoners Wabeerewo abasibe abateebwa because it's very important. kubanga kikulu nnyo. And it should be a very Christian thing. Wano Amyuka omukulembeze w'eggwanga Jesca Alupo nga naye okusaba kuno akwetabyemu ategeezezza nga bwagenda okutegeeza pulezidenti ekirowoozo kino. But it is an issue, Your Grace, which we will share with His Excellency the President and indeed all the government, and also the message which was delivered here. I will relay it to His Excellency the President. Wabula yeebazizza abantu bakatonda okukuuma obumu n'okubutumbula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. The Joint Christian Council and the Interreligious Council have demonstrated unity. Because with unity, we do things very well, we do things faster, and we do things harmoniously. Ku nsonga y'okuyimbula abasibe naddala abasibe olw'ebyobufuzi abamu ku bakulembeze abeetabye mu kutambuza kkubo ly'omusaalaba bajogeddeko bwe bati. Omugenyi atatera kubeera wano Vice President naye bye bamugambye tabitegedde. Kibadde bagamba okuta abasibe be basibe abali mu kkomera abalinga Yesu abavunaanibwa obwereere ate babbalaba ababbi be bali ebweru kati yategedde bbalaba mu kkomera ate n'atama nti ababbalaba be bali ebweru. Bitandika no Dr. Jesca Alupo ali mu kkomera olw'okuba n'endowooza ey'enjawulo. So abantu ng'abo beebo Archbishop Kazimba basabye gavumenti efumintirize ebate. Mu kusaba kwa leero aba Uganda Joint Christian Council we baweeredde n'obubaka bwabwe obw'amazuukira nga busomeddwa akulira olukiiko lw'abepisikoopi mu ggwanga Bishop Anthony Ziwa. Obubaka buno bwetoololedde kulwanyisa nguzi, okukuuma obutonde bw'ensi, okwagalana n'okwewala enjawukana mu by'obufuzi. We who are children of God are supposed to live in peace and tranquility with each other. Although we have different cultures, languages, religions, we are called upon to be united as brothers and sisters living in the same country, Uganda, sharing this beautiful land which Sir Churchill called the Pearl of Africa. Olwokutaano luno olutukuvu lwe lunaku Kristo lwe yafiira ku musaalaba alyoka azuukire ku Sande oluvannyuma lw'ennaku 3 ng'ali mu ntaana. Jesca Namulema agafeeyo ku Spark TV.